Segona with your CV. With your CV. The day you appeared. Before that, whatever vetting committee. You are wanguru. Bali disappointed. N'abayivu bato kimanyi. Bali disappointed muza why. Bali balowooza nti abayivu bano bagenda kukola revolution mu bulamu bw'abantu. Ne babesiga. Yes. Tosobola kungamba nti oli mubaka. Mu constituency ne wabula ne buli sabu county yali baddemu katukutuku. Buli sub county. Akatwala abantu nga balwadde malwali. Akamubaka yakabawadde. Kubanga ensi yafa. Bwe bakiba kikulemi omubaka oteka government akazito. Amalwali okubeera mu. Government wate koze. Gujangu okole. Tubabuuze. By the way nakizudde ennaku ezo abaka bafuna miliyoni 42. 42 million. 2 million. Per month. Miliyoni 42. Va ku miliyoni 2 ebimuweebwa. Yakayingira. Va ku miliyoni 5 ezimuweebwa ezokwambala esuuti. Olya? Kadie mtomubaze. Baina full medical cover. Omubaka bwalwala alina okujjanjabwa ne family ye. Omubaka bwagenda ebweru ne bwagenda bulungi wano. Buli naku lwasulayo bamwa miliyoni 2. Buli lunaku bwasulayo naku 10 ezo miliyoni meka 2. Atenga batambula siga mu kijja kya. Nze nakugamba Katonda nambuuza kikyosaba nkukola Uganda nga gikubeko bomu. Oyega tukole factory reset. Gikubeko bomu otonda abapya. This country is dead. Kini gwanga lyetaga kusabira. Mwekungu mwesimye oluva ku radio 4 genda kusanyuka. Nenze ntambula buli wamu. Era bwengena mu office ezimu nenda abantu abaina sense of service delivery. Newunya zebwe nsanga office ya government nga balaga sense of service delivery. Newunya kwamba si expecting ayo. Yes. Bwe nsanga office yo muntu omunene nga tasibyewo okokola no yingira newunya. Kubanga tekiriyo. Buli muntu akola byayagala. Abantu bajoze gwanga lino. Bajoze gwanga lino. Wali office jogenda muno gamba bambi omuntu ono bulijjo simumanyi na mumisi jajinga. Newe wunya sense of service. Jeje ayinanga ye. Negenda mu bitongole birala. Hala! Abantu bepankide mu simu no. Abantu befude bakatonda. Bino byagala tuongere mga tulondo bukulembezo buli. Kulira. Bujja kukyuka one day. Nesika kati. Kino kanchi kugambe kungu. Oba olota, oba webase, tebakulimba. Ti wano wali wakalwa akajjawo Yoweri Museveni. Tekaliyo. Era omuntu yenna nga gw'osuubira. Ogenda kuba akalulu. Ogyeko Yoweri Museveni oli musiro mubalagavu. Yes. These are facts. Bobati mwagala mazima jja ko radio teka kendala. Nza kugamba nene Dr. Kizza Besigye trenches. Omuntu yekka eyina the zeal, the desire okukyusa gwanga nalyo Dr. Kizza Besigye aliwa. Ali mukomera. Komera wa maximum prison. Kyagulanyi atugamba. Bogezako kujjako Museveni 2 ofira mu ekizairo obera muntu ane oba mukomera Kyagulanyi aliwa kakati ali mu campaign nga Besigye aliwa. Komera. Yekka. Emyaka 3 tejiweddeko ekisanja kino. Tejiweddeko. Ndagayo akedimo konna Kyagulanyi kyetekawo. Tekaliwo. Mukalulu akawedde 2021 buli round about oyingire Kampala yalinga kebi monoka beti ya gasi 3. Kana kapingiza 2020. Ako. Ne 2016 mujukira. 2016 nga buli police post ye Kampala eriko barracks. Munda this round about zonna zino mcho. Baliwa Museveni ali kawewevu. Dali naba mvuga. Akaluka wedde Museveni agenda funa ababaka bina. Kyagulanyi afuna ababaka nga 40 akaluka kikasigale mu munyagwa. Nani ne mugisha muntu ne nandala bafabi. Actually to me the omuntu asinze okuperforming a high mukaluka no manyi munyagwa. Awo wenjagala. Munyagwa yasinze bani. Because nabagambye nti anti baba kuma bani. Munyagwa ina message. Echa message kireke. Bulijjo mutwala munyaga nga comedian. NTV successfully yamufula zunguru. Munyagwa nakola kitinga emikono eggwanga lyonna. Tiwali babuliddwa mikono. Banji. Abaje mpapula banji. Munyagwa juu. Nze singa bade sigenda kulonda President Museveni alonze munyagwa. Munyagwa juu. Nze ngenda kulonda Museveni lwansonga. Ate munyagwa nkugambye singa bade okizwa kutikinga ababiri. Ndatikinza Museveni juu ne munyagwa juu. Ngatikenyo. Ekisoka munyagwa mukwano gwange. Ekira amanye naku y'abantu. Amanye ekira disprovinze abantu asobola okubeera nominated. Ekyali mabanji. Yes. Yoweri Museveni mulonda lwansonga ozimanye soka. Okusosolebwa kwa Abanyarwanda kwaweddewo kwa bavandimwe. Olugamba kuwagwowa. Apa gwempa. Tandaba kumpa kusende nzagala. Ekya sente azimpeko. Yoweri mu mugambe gashumba akugambye atambula gwanga lyonna talina facilitation. Tolina. Sina. Tali mukuno. Yoweri Museveni ali mukuli si oli gwe manyeri anonyanga akalulu. Ali mukunyumyamu nabataka. Gundi akyaliyo nti ali atya awonavaawo.
tali mukunonya kalu ali kumunyumya abalonzi kubanga kagwa dda akaluwa kalina kati atandise campaign nga 2031 2036 already kati bagenda okufuka omutima olwekyo nga n'okulonda kwa 2026 tekunaba ye already ali mukunonya kaluka kalidako nkugambye kano akakiiko k'okumulayiza katandise dde okukola lihase kololo ate babeera kulale n'akugamba nti tujja bikola mu kisanja ekiddako twabadde eriweero wali omukyala gwe bayita Sisse mpulira waliyo emivuyo mu bumyufu bw'enaalemu Sisse Mulondo n'amuyita n'amugamba ngenda kuwa omulimu kati agenda kumuwa mu kisanja ki Sisse Mulondo yamugamba nazo omukwano gwange actually holds a PhD from n'alabika naye ali disgruntled kuba yamuyita emirundi nga mukaaga ng'alemeddeyo of course kigambibwa nti omukyala Kirabo yamuyita kulitalaba yamukuba paasi nyanti Kirabo NRM gwe yakwasa bendera ebiweero Kirabo yali omubaka wa parliament oba bawala oba bakyala kati oyo yamuyita emirundi emeka abantu aveemu ngenda muwa omulimu n'agaana paka lwe yamugamba tugende naawe entebe era baviirayo mu konvoyi y'emu Sisse Mulondo kyemmanyi bayinza omuwa omulimu ne bakompasatinga ne sente zeyakoze eki kati omuntu agangenda kuwa omulimu ekisanja kya president kigwako mu June si mu May next year kati abagenda gumuwaawo era bagenda kuwa musanja ki kyaliyo yonna Museveni nze sirabanga the few times I've met President Museveni ku nsonga z'abavandimwe sirabanga Museveni ali relaxed nga kakati tali tense up ali ni charge atuuse wano mwalonda Nuupu project ya Yoweri Museveni Nuupu yaleetebwa kusanyawo Dr. Kizza Besigye bakizuula nti ogula tiya gas kiri costly katufaninge Nuupu etukolere Besigye byayinanga okukola yes njagala Bobi Wine ali mu kutambula eggwanga lyo lyonna mbulewe yayogedde ku Besigye nti ateebwe asuubiza Uganda empya eriwa empya Kyagulanyi agirimu already n'abaana be ne Lubongo yagirimu ne Mukoddomi wange Joel Ssenyonyi ne Baseggona bagibaddemu abantu bali mu kweyagala protecting the gains Bulmapu are protecting akake Lubongo ya protecting ekikyo Joel Ssenyonyi protecting a leader of opposition Anita Among protecting over the speaker Taiba protecting over the deputy gwe protecting show you protecting a choyina buli mubaka alwana protecting a constituency ye obasi protecting buli muwali kyeki kabya Sseggona kyeki mukabya obasi protecting kayina kyeki mukabya emubezewa mu seminary aba mu parliament so nayagala ku protecting against yes actually abantu bali badde balwanira slogan eno Nuupu yali badde gikozesa ya protecting the gains abaana bagagga balidde ku mulembe guno kungu abaana ba Nuupu abo balina sente abali mu kulwana gavumenti ekyuke abali mu kulwana buyinza kukyuke bafuge eggwanga ebyo babibulira badongo oba balokole omanyi omulokole omutuufu pasita buli kyamugamba akkiriza bukiri sinze Gashumba okiwulidde omanyi nze olumu sinenya abantu ndaba gye balabamu bino ebintu kati nange nali mbaddeko mbabuuziza mundageyo akabonero kamu akalaga nti Nuupu eyagala kujjako buyinza ebigambo Museveni ebigambo byamujjako you cannot say you want to remove a purported dictator n'ebigambo tekiriyo kati officially nakugamba ekigambo standby generator it's me up to the mass creation yange mukama waffe yatugamba tugende ku press conference nga tulaga nti PLU egenda working hand in hand ne NRM fuse ya PLU kati bagitadde mu Pulaga tulinze ku switching on ye standby generator kibatu bagamba kungu ntambudde Uganda eno n'abantu bonna be twali tulaba nga tebagala MK kati buli omusanga baana ye nga ataddeko PLU logo bala bamanji kali akalu kagenda kuggwa kano ekyo kimanyiddwa Nuupu yagenda okubeera mu opposition as the leading opposition bantu nga 40 parliament yes that's it era watugamba nti kasitolonda shadow cabinet already body organizes the government eronde nature President Museveni kasita agenda erweza na picking a nomination form abera president elect already nga kiwedde so kati mwamchagulera limityana badde busoga fefe takalulu akota mugalumonde ayagala babaka afune ku sente omanyi sente waliwezi baweebwa mpulidi mwate bagenzere mu court kubanga bayipodira wayine ensonga entuufu bakugamba tukwa tutya sente nga tojja mu meetings ewetaba mu ntula yes Kyagulanyi alwana kimu kuli traininga second seat tayagala kifo kinene tekiriyo era gwe boboli wano ngoyina bawaloza Kyagulanyi asobola okufuuka president w'eggwanga watomera omukyala aliye ng'ayina omwami we tekiriyo Kyagulanyi agenda kuba n'abakanga 40
NRM ina wake 10 ebire na independence nga kinana wakiwulidde independent leaning siba kibeera ekyo neno nkulabulinga kiriziganya kati ne mwami Kyagulanyi kuki wali tuwatandikidde ng'oyogera ku babaka ba parliament abamaze mu parliament emyaka emiyitirivu ennyo abamu ku bano yabamye ebbendera kitegeeza okkiriziganya naye nga honorable Sseggona ngati anedda tojja kufuna Sseggona nze kisooka nakugamba dda wano kiri on record omubaka talina kusukka bisanja 2 it's on record gw'omulonzi toliyimbibwa nti omubaka bw'asussa ebisanja 2 alina ekipya kyakuleetera ninako nzija ekyo kino kyogedde nnyo temulonda muntu amazeyo ebisanja bisukka 2 temuzza oba mukwano gwange oba mukoddomi wange oba mulamu wange temuzza do I care bwe nali nyanjula malayika bampa mmeka njagala omubaka aveyo aŋŋambe nti yampa miliyoni projekiti ezange zenkola kwabo ani yali yampaddeyo sente zizo kungunze siri mudongo kungunze siri pizanti siri mulonzi siri ndiga babuuze baabo lutamaguzi si mukwano gwo nga tanabafuuka mubaka nze omu kubamuteekamu sente nga alina tournament sewaabwe yali yangulidde wadde enkoko ndayira nga ntya mungu bwemba nnimba nemugulira emipiira nga akolese tournament ewaabwe yali yangulidde wadde akakoko wadde okuntwalako mu KFC fe mukita basiru omubaka bali mu kukola nga bonoonya emirimu mu URA bwoginoonya mu UNRA nga mwe abasuubuzi b'emmwanyi mukeera mu byumba byammwe b'emmwanyi n'omubaka akeera mu parliament kupakasa omulimu agunoonya muffe yes mwanya bamwa interview yemwe ocho nga bwogenda mu URA n'otula ku pano ya ba interviewers 10 kati omubaka ba interviewers be balonzi pakiri ekira temulonda bana batali bamwe mulonda abaana bamwe abo mu bitundu ekifembayo londa muntu sikala mwajidde londa muntu sikala bwolaba nga independent ayina ebisanjizo byonna muwaka ki akalulu asaba nga asobola yes ebisanja 2 bimala kyovula mu America bateeka bisanja ebi biche bimulebye mu myaka 2 byanakola myaka 2 ndio lyabadde myaka 15 ngaina byatakoze kyekiriyo babalimba nobero mubaka emyaka 15 ku kyalo tutekanga wona boaholo y'amazzi eri communal boaholo y'amazzi boaholo bakisimira sentemeka tesoka bukadde bubiri no kabere butano not making a sure buli ka trading center kalimo boaholo y'amazzi abantu ko batsena amazzi negwogezo otambula akabino bigula bubiguzi wala gwe nasanga atambulanga ngenyana ali gitangenyana kati namboze kikyalaga ko rekodi kyakoleda abantu mukono muleke ate Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala ya setting a president mwabayita abayivu abasomera buddo abasomera King's College buddo na Magunga Smack wawala na Miryango omanyi yakola Kyagulanyi ali mu parliament ebisanje emyaka 3 nagamba sidda okwekiririzamu nalumba entebe to give him credit yes nalumba ki yalemerawo momwe naba muliko kakati bendaba Basseggona bampuga bani mwenna mubade mu parliament emyaka emeka. This is the question. Kyagulanyi yali emyaka egi 3 nagamba sidda kana muzentebe boya of course byatandika okula muzentebe Museveni na project ena agiteka mu sente Lubongo ya official license officer state house munubu ekyo Kyagulanyi bwe mwagala tomwagala ekirala kange kasinga kyaffe mpuga mwali badde mwina wakamwe mpuga bambi yaloze kola DF ngobude bukoze iki nakugamba DF eneleto mubaka mu parliament jankufa mu kwese dumenye nakinotinga lwakuba simanye ntemera kitwalira kwe kitwali atete ziriyo kubanga kati mpuga oba jimbuli njiteke a neutral ground mpuga mwenye agenda kudda mkwano gwange kakemu mbateka tebe agenda kudda mkwano gwange bedi mwani kagenda kudda omukyala Juliet Kakanda agenda kudda bano bona these are powerful people powerful mu Uganda omuntu ali powerful ali omu Yoweri Museveni tewali muntu ali powerful one. Don't be fooled. There is no powerful person in Uganda. Muntu ali powerful ali Yoweri Museveni. Kino nkigamba kubanga bano bonna boyogedde bampuuga mikwano gyange Basseggona I interface with them bano banita amongo batayeba bonna ba prime minister bonna njogera nabo tewali mu Uganda muntu ali powerful ali Yoweri Museveni amudiro mumanyi MK ebayina bokka nze nkigamba gonya bebeera mu nyanja ekubulira ekiriyo gotubulira ekiriyo yes bano be bali nabo wali babadde ku mukolo muhozi gwaliko ngiye kutwala yolumu n'ekibuka bakibuuza gye kiraga muhozi omumanyi jeno muhozi kane ugaba ya CDF amalayo
ye CDF mu historia ya Uganda asobola okukyusa omuntu yenna okukyusa previously bano ba division commanders abakulu ba CMI bona nga commanding chief yabakyusa yes omanyika so ingire myaka promoting muhozi kati asobola akujja ku second lieutenant na kufula major oba lieutenant kano yekka mu bya ya ino binza ye muntu yakka ingira state house nga ina amajege ngagali armed njagala ombulireyo general omu sirida ku radio feno mbulireyo general omu ayingira state house entebo bena kasero nga ina amajege ngagali armed isone muhozi kanira ugaba walo general omu genda ne mu state house olumu natya bakebera oli nze bankebera kitono bamukyusa tunule eno nenga kino ono gwenzize naye nga ina nezigule ku obuganda bwa sefu sobo kogera nga akasaga nenga kachikola ki kachimini be bayina obuyinza bana bonna obuyinza bapangisa bali ku mizigo gya Yoweri Museveni bonna so tosula DF kuleta mbaka ekibuzo DFC party lwaitirese party president anti baya kololete nongosereza mu mateka gafeyo kulonda abaga nti embereri otesobola bawa buwanguzi tebuliyo ne balese ndongolese enongosereza zo ne bazije Germany ne bazije France eyo DF project ya genocide musali tokonjira mwami gashu yesali agiteka musende tokonjira basajja sente basize bajja wa sente zikupa billboard zeze nene nabadde Masaka nyina gwe nasanze zino t-shirts bakubire China nze ndi branding my it means tokonjera basajja ba obatya basajja bajja kunga kungu mwami gashomba yalimbye ngotunula bajje njiwe bwino wano bageze nyina gwe nasanze yajjanga kusanyuka TV ngagira ku boda nga yambadde jacket mukago lwenfu kati ayina land kuze malayo mu ba DF sente yazijewa wala birandi kuze olumuna mwako ne sente zimuza waka kankubuze kungu oyina media waka singo genze mu singa chamini osanga yuzo perfume za milioni 2-3 no musanga ne iPhone 16 iPhone 17 ntyamu nekengera kati namwe mu batunulire bano sente bazijewa abadde abavu zebakozesa badde bavunga n'abavu babageya bansabako ne sente zikola press conference aba DF kati kamba gunde mukiwulire naye kati oli bwakusa tomulangira ate kibaba yakusaba n'omuwa ate njogedde amanya gaabo njogera abo ate banankola ki walo sikolo mu yali France yagamba nti akaseera kasinga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abagezi obungi ke tuli mukati akitegede kubira mukama engale z'amaanyi yusisenze tunana akaseera kasinga okutya nga abasiru basinga abagezi obungi ate Mandela yagamba nti abataka ku kyalo bwe mutaveeyo guidinga kyalo emiyayu gijja guidinga kyalo abataka bwe musirika ne mutagaidinga miyayu kyalo ne mutagaidinga the community omuyayu gugenda kuvayo gugaidinga ki ekyalo akitegede kubira mukama engale z'amaanyi kyali engulu konyi omuyayu gwe bayita konyi gwali kutaso guidinga Northern Uganda abataka basirika bwe muzinga emikono muwakyase miyayu okutekinga over kubanga kamba sese njagala mutunulira ababaka abava mu Western Uganda mutuni ababaka abava Northern Uganda mutune n'abamu previously twalina ababaka nga babidandisali ba Kintu Musoke ani omulala abali mu liigi eyo Kintu Musoke ba Gerald Sendawula kati singa bagambe twagala ababaka bagenda ku meeting King w'Ebungereza Charles nga bava mu Buganda abava mu Buganda delegation n'abava Northern Uganda ne Western Uganda abantu bali batwala ba Segona muri bago ba parliament nze namulonderayo Segona nkuyita kojja kusaba kimutojjayo mpapula yalangiride ajjanga independent asobola okukyusa muyebuza kubataka no Segona nkusaba tojjayo mpapula lwaki omusaba bwotyo alikeri Walukaga ono one of the respected lawyers mu gwanga Walukaga oyo mulaba muyimbi Walukaga muyimbi Walukaga abadde consistent naye wichengira Walukaga ate abayi tuzaliwa ku kyalo kyekimu vira mayi kitundu kyekimu Walukaga ne mukwano gwange nesimu yenjina wa don't underestimate Walukaga tavudde nowhere Walukaga abadde muyimbi Walukaga abadde mayor kati ajja kuki kubaka mu parliament ayise muki mu mitendera yes Walukaga mugati yasoma Walukaga ya graduating ate yagenti yasoma public administration yagenze ndi public administration ate nature it's not about your qualifications mwabayivu nnyo abateeketeke mutulage kyemukoze mu parliament abayivu nnyo abateeketeke kigumiza anti kyemusembeza abateeketeke abayivu abakenkufu abateeketeke kati kino kankikugambe tolaba nti Segona mukwano gwange Walukaga mukwano gwange abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalya mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange
sikirizibwa kusala musango nga kutunudde maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga ochulira Walukaga Sseggona bwa wangula Walukaga nkongedde ennume yente Mwami Gashumba kati ansubiza nte yakubiri Seddume eyasooka yagamba nti ekibiina ekijja ekya Democratic Front DF bwekireeta omubaka wa parliament kabeera omu bwati mu kulonda okujja eyo Seddume yente n'agimpa Seddume yente ey'okubiri gyampadde kati agamba nti Honorable Medad Lubega Sseggona bwajjanga independent n'awangula ekifo ky'omubaka wa parliament owa Busiro East nate ng'akubye Walukaga ampadde Seddume yente ey'okubiri bw'oba oyagala funa neutral ground nzigobe nzireetewo omuntu zibeerewo paka okulonda gwe toteekawo mbuuza lwaki ajja mukuba Walukaga alinga nga Kyagulanyi alina brand yes kankubuuze Walukaga ne Sseggona ani asinga okumanyibwa mu Busiro si mubaka no Walukaga alina advantage endala ey'okuyimba Walukaga ne baba tazze ku venue ennyimba ze zimurepresentinga zimutunda ekyo Kyagulanyi akina mu kalulu nakano owulira kati nabadde myaka 10 tebamanyi nkugambye tugende ku street tulaga abantu kino kifaananyi kyani golage ekya Sseggona nze ndage ekya Walukaga tulaba naga kino Walukaga njono Sseggona tewali kintu kyenkana brand mu kaluka 2011 omuntu yali asinga okumanyibwa mu Uganda omanyi 2011 mu Uganda yona yali president Yoweri Museveni mu visibility okubira yali omanyi Dr. Kizza Besigye nga ne bokwata ekifanyi kya Dr. Kizza Besigye n'okitwala ekinkizi ekya n'okitwala aruwe ekya n'okitwala Kapuchola bamumanyi okubira yali omanyi okusatu Dr. Jose Chameleone owulira tewali kikyenkana kati gye n'omugisha muntu challenge gyalina ogimanyi brand visibility namulabanga mupya donc I bet if Jeno muntu nga yimiridde kwerukamu mu nyendo bantu bameka bamanyi Jeno Mugisha muntu surprisingly abantu abamanyi munyago abasinga bamanyi Jeno Mugisha muntu already yes a decent man very decent Jeno muntu namulabi yaguddewo TikTok account kati ngene jirabya nga cyo kimanya abavuka bonaje bakola ki bali tosobola kubera nga toina so Walukaga asinga Sseggona ebintu ebiri byenkoze eki Uganda ekirala balonzi kyabalonda ekyo kyekikulu abagenda okulonda ebusiro si baana abasomere Simak King's College Buddu Gayaza Namugongo no abantu ababulijjo banku nkuba matafali nsika mamba nsika muwogo abo bagenda okulonda onakulo kulonda bataninga apo mu abayivu tebulonda abayivu mukola ki muba ku iPhone za 17 muri ku laptops zamwe olabyo disadvantage eriwo Some of you respect him so much. Some of you mu parliament jola go ebikolebwa yobi manyi kati nja kubuza bikibe mukozeeyo bano ba elites mami wange tumuteke ku simu omubuze emyaka gyamaze ku nsi nti obalaba impact y'omubaka we mami nakumiona yekiro yazze kujanjalwa Kampala owulira naye mami wange akugamba 1974 nga ni mwana mu myaka gumu ebiri na lwala owulira banzijanjabira Mulago Hospital for 2 weeks Masaka Mulago Hospital nenga kugamba tebakkiriza bajjanjabi nga amalwaliro g'ebweru gabeera balina gye basula nenga nti abajjanjabi nga buli omu ayina ekitanda kye ayina bulangiti ye nga bamwane kyayi w'amata n'omugaati 1974 owulidde mami akugamba nti ani yali afuga gwe mugamba atakola ki mami akugamba nti be bansiibula mu ddwaliro abasawo nga buli nnaku 2 bajja evira mali okulaba omulwadde waabwe kumukyekingako mami ayina emyaka 78 kakati bwajjanjabwa munona Masaka mulete Kampala you get it mami wange yali badde tajjanjabwa na Mulago yali badde ajjanjabwa vira malia yes njagala babaka bangambire bali bataddewo olutalo nti budget y'abasomesa erinye budget y'abasawo ekoleki bajongeze yes nkugambye 70s mid 70s Gashumba was treated Masaka Mulago Hospital Masaka obote bamukube sasi bamujanjabirawa Mulago Mayombo yafirawa bwe tumwine yafirawa bwe Mutebire yafirawa bwe Olanya yafirawa America bande balwala mu musujja nyonyi ekifo kyokka kibakoze Mulago kati bakoze Heart Institute manyi bine bibirwala nyi emitima nga bakyanoonya flight ekitwala ebweru kibeere walinga omutima bagikanika mami ambuuza mwana wange kyeki ndese Kampala okujjanjabwa nga mu gyensanvu twajjanjabibwa ngeri waffe talina mubaka amulina erimu tusirika busirisi ekisooka nakino kanakyo kankikiryalinga
Tiwali kibiina kye bayita NUP. There is a cult. NUP njegeraganya nga kanisa z'abano ba pastor, ba prophets, bayita baje? Pastor, prophet kye kirala? Apostle. NUP eyisibwa nga bano ba pastor bannaffe baraninga amakanisa gaabwe. Kubanga pastor ne mukyala we bananyiri kyaki. Nimbye? Tubalaba omusajja yekubya wano posta amateka kone mukyala. There is no political party called NUP. Teriyo. So NUP ya muntu naye. NUP ya bantu balinga nga bana. General Bobby Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu. General. Ye chairman wa High Command. Ku High Command yoko kuliko Joel mukodomi wange Senyonyi. Owulira? Kuliko Lois, license officer wa State House. Lubongoya. Bibya manti sachi. Kuliko Katana Benjamin omuvandimu muganda wange. Kuliko ne Bobby Kyagulanyi. Kati special envoy committee yo manye Nubian Lee. Abo basalawo. Teba kulimba mbu waliyo vetting. Election management committee. Kankubuze. Kulebera chemutai. Eyawa. Eya NUP. Kakati gwe you've sat for interviews, right? Teba kulaga wa performance. Bakuwa max. Watula P7 siwe kiri. Teba kulaga performing. Senior force siwe kiri. Senior 6 siwe kiri. Teba kulaga nti wano biology wafunye bizino. NUP tulaga yo. Omugo bawadde ticket tebaji mwadde nti performance yabadde bwete. Tigashumba kungu ku ground yafunye zino. Batudde bona interview. Kungu nasinga gashumba. Eza gashumba zezino, eza kungu zezino. Sina kira. Wachabyeyo. Mirundi yakolanga bwate. So kwa badde kusalawo busazi. Yes. NRM we basingira actually NRM waliwo semblance yokuvetinga abantu bokulondebwa kufuna ticket. Ebye NRM birimu emivuyo but at least you can see abantu basimbaga ne mabega. Nomanya nti why kungu ansinziza abachi. Oba nzibye. Njagala mundagayo nti Joyce baagala eyabuwangudde yamusinze mu kino nafuna 62 mu kino nafuna 42. Bamita na bossa muzanyi wa bina Uganda yamuwangudde. I don't know kuba sibira banze. Wali empaka. Ekisolo ekisinga okudduka. Okimanyi? Kawewo. Yini ati gwinguli mulwadde nnyo. Cheetah kasolo kali slightly smaller compared to a leopard. Nako kalimu amagondo. Era bw'oba okalabye oyinza okugamba nti ngo. Wali empaka wakati wa cheetah n'embwa. Ne bakunga ebyalo byonna. Embwa egenda competinga ne cheetah eriwe singa okudduka. Cheetah ne bagirekera mu keji yayo n'embwa mu keji yayo. Ku kisaawe ensi yonna ejjudde. Loud speakers ebagamba on your marks get set go. Kati nga bagamba nti go buli muntu alina keji asumulula akaji ekole ki cheetah tiyafuluma. Embwa nedduka newangula. Cheetah ne bagibuuzaga competition ziwedde ngati waddu senagamba nti nze cheetah bwe ntandika competinga n'embwa mu kudduka I cease to be a cheetah. Segona with your CV the day you appeared before that whatever vetting committee yo wangulu. Yali sigadde nebibye n'atagenda yo. Kungu batuka kugamba interview zokufuna omulimu ku radio 4 kilina wa radio 4 yakyalinze akakiiko agenda ku interviewing ngowedde nawe n'ogendayo ngoredo kimanyi so nkola ki ngana olugero luno nduwogere banyankole be baluyina ha eyeyambudde ayina kyatya okitegedde awe kyaggu sabigumire. Cheetah ebeera kuvaayo ne participating n'embwa mu kudduka yali ewedde. Cheetah tiyafuluma negamba no nti nze bwe ntandika competinga yes okitegera kati kiringanga mami bwe tuna mami bwana atandika okunsomesa an iPhone ngamba mpedde bakugamba atajjukira byemabega tagaba kino ekibiina singa kyali gavumenti eno ne medad kyali tekiriiwo. A friend of mine ali attached to judiciary yangamba nti chances zali 99% tibagenda kunalifyinga nope. It was Segona n'amaanyi gali gotegedde amaanyi kwa Museveni ali comfortable with nope. Ali very happy. You leave my children. Nkwongere kano Museveni oba mumwagala oba tumwagala ayina obuntu humanity. How Museveni permanent secretary wa ministry office of the presidency Yunus Kakande twali naye ngoma nga tuziika muganda waffe bazizane nakola revelation ya shocking buli muntu yagamba yafunye ekiragiro kuva president Museveni alonde ba RDC 22 RDCs abali pressinga abagenze mu bululu buno naye namwe ekiragiro namwe list y'abantu ngaba n'abantu president Museveni yali nabo mufulunasa
yalina ba mu 70s nti genda eruwero ononyenye family ya kungu oyo yanyamba ku lunaku bwe ruti nonyamu omwana alina diguri omuwe bwaki waradisi genda etololo owulira oba Museveni akyajjukira abamuyamba mu early 70s Kyagulanyi yerabidde abamuyambye emyaka 2 emabega beba Segona talina kisa Kyagulanyi alina ettima ku nsiku nategera ebintu 2 3 ye mukyala we n'abaana be